Yes, ogambo tya ali ku Spark TV encha ey'olunaku olwaleero nze Ahmed Wahab. Yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba tukwebaza okuba nti okerera ku Spark TV buli lunaku lwonna. Olwaleero olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa kutaano omwaka 2026 era nga tuli mu kitundu kyo essaawa eno yennyini program bagiyita Spark ku makya Monday to Friday ssaawa zibeera 12 paka ssaawa 3 ez'okumakya. Tubeerawo ensonga nnyingi ze tuba tukwasaganya mpola Milka Irene, Keifas Mayumba nange Ahmed. Kakati olwaleero mu kitundu kyo tukyaddeko eno ekatwe ku katale wali bize naye kisinza okubeera nga kinkwatako ennyo z'enseenene. Waliwo enseenene era abantu bali bize nnyo ku nseenene. Emmotoka y'enseenene olutuuka nga bagiyiikira kitegeeza za bbula ate nga za bbeeyi ababeera bazifunyeekokko. Waliwo emiyembe, waliwo amatooke, ndaba wano busukaali ndiizi, bogoya n'ebintu ebirala bingi abantu bye bali mu kubanga bakolera wano. Waliwo abasuubuzi abakola emirimu egy'enjawulo. Tugenda kubeera nga tunyumyamukko n'abantu baffe sayidi eno ku bye baawulidde ne bye baalabye ku sipiika kubanga ebyatuuse kweyabadde sipiika Anita Among. Emmotoka mwazirabye nga bazitwala wali ku kitebe kya poliisi enaggulu. Gwe munnayuganda ali eyo nga tolabanga ku Rolls Royce osobola okugenda enaggulu wali n'ogirabako kuba gyeri bazikutte ne baziteekayo. Range Rover nayo gyeriyo Range Rover mbadde muziraba ebbanga ddene ku nguudo z'e Kampala kweziri. N'ebintu ebirala bingi amayumba ge bakyagafuuza bagezaako kubanga banoonya akasente kangi ke basanzeeyo. Pawundi, euro, dollar, shillings, empya n'enkadde zonna bazisanzeeyo mu maka agatali gamu aga sipiika. Ebintu bingi ebibadde byogerwa bingi bye baawulidde bye bagenda okubeera nga batubuulira ate naani gwe baalirowooza nti yalibadde afuuka sipiika n'abeera sipiika omulungi n'atafaananako konga Anita Among. Agambibwa nti ebyobuli bw'enguzi obulabbayi n'obukenuzi bye bibadde baana baliwo mu paaliyamenti ey'e11 kakati paaliyamenti ey'e12 abantu bo baali agaddani okubeera sipiika. Kakati tugenda kubeera nga tunyumyamukko n'abantu batubuulire ku nsonga ezo. Omukulu Ssebo, wasuze bulungi Ssebo? Amannya go gwani? Amannya Bukenya. Bukenya? Yes, Ssebo. Ebya sipiika wabiwuliddeko? Wuliddeko ebitonotono. Biki bye wawulidde ku sipiika Anita Among? Byakubba ng'ebyo nti bamubbye. Ye gwe babbye? Mpulira buulizi. Nabadde sinabifuna bulungi naye nga agali mu nkubo nti bamubbye ebintu. Kakati paaliyamenti ey'e12 yalayidde era batandise mu butongole ekisanja kyabwe eky'emyaka egi. Olowooza sipiika wa paaliyamenti yalibadde ani agikwasaganya ennaku zino okusinziira ku abo abeesowoddeyo abajagala okuli omukyala nga Paasisi Namuganza, okuli omwami nga Oboth bonna bavuddeyo ne balaga interest nti baagala kubeera ba sipiika. Ani yalibadde omutuufu okubeera sipiika ku mulundi guno? Nze ngamba omwami yandibadde omutuufu okubeera sipiika. Alina kuba mwami. Alina kuba mwami. Lwaki? Kubanga era obusobozi waliwo ebimu by'oyinza okulaba ng'ate omukyala ebiseera ebisinga abeeramuuko ku ntiisa atyamuuko ate ye omwami abeera strong. Ekitegeeza nti omwami bwe bufuzi. Omwami bwe bufuzi. Era omuntu wabanga ddala kituufu ensi ebadde ekulemberwa omukyala mbeeramu kwegamba ekitali kirungi kubanga entiisa ebeerawo kino ate omusajja ye abeera strong mu buli mbeera yonna asobola okutuba nga asobola okutwala ekifo ekyo bulungi ddala. Kale tweyanza ye mwami Bukenya ye bw'atyo bw'agamba taata wasuze otya? Oli bulungi? Gyebali? Bitambula bitya? Bityo mpolampola. Weeyagala? Neeyagala. Wano nga muli bize nnyo. Tunoonya kasente. Kitegeeza akasente weekali wano. Weekali mpolampola. Kituufu ekyo nkalaba abantu wabeera abantu abangi. Tewabula kasente. Tewabula kasente. Ebya Anita Among wabirabye wabiwulidde? Nabiwulidde. Emmotoka wazirabye zo? Emmotoka nagirabye gye bagamba. Rolls Royce eyo ogirabye? Ya bbeeyi. Emmotoka y'amaanyi. Ne bagikuwaamu ovugemu olunaku ne bwe lubeera lumu. Naye yo yagireese byabulya lugambo manyi n'olugambo nalwo mweruli. Emmotoka weeri tewagirabye nga bagitwala ku kitebe kya poliisi? Emmotoka weeba weeri. Bagimulekere ate kati ki? Bagimulekere yeevu? Okimanyi teyeevuzeemu yadde olunaku lumu? Bagimulekere. Ebyo byansi. Byansi. Ne bagamba yagigize ku ssente za muwi wa musolo gwe nange. Ani yazimuwadde?
yazeewadde yazijjeewa ye gavana yali mu buyinza atali gavana kwegamba talina musango talina musango sente ze yazikolera kituufu ekyo kaakati mu paalamenti eno gye tugendamu ey'12 ani yalibadde sipiika wandi ku musajja n'omukazi musajja oba ye boss bamito boss ki oboth omusajja asalawo lwaki omukazi tafuze bulungi Kadaaga yafuga bulungi Kadaaga yali mulala Anita ye temumutegedde bulungi tasalawo ekitegeeza oboth nawe akalulu tutambule n'omusajja obosi ye musajja ajja salawo atwale eggwanga mu maaso bulungi agambe kino kibi kino kirungi naye waliwo ono gwe batwala obutwazi abasindika busindisi tetwagala bye basindika naye oboth naye yaliko mu byamabaati y'omu ku abo abaali mu byamabaati ye naye taagire n'akwatamu bw'ati amabaati gaali ga kikungo bonna baalya yali mmere ya lumbe bonna baalya ne Saalumanya nawe yagamba bagenda okukya nga gali waka kati tokiraba kale tweyanza gira kuba totugambye manyi amanya mbitibwa Kigundu Ronald omusajja yeddira enkima kale tweyanza ege anko Kigundu waliwo Masaka ewaffe awo oli musajja w'amaanyi nnyo mukulu oli bulungi weeyagala bitambula bitya Paalamenti eno ogisuubiramu ki? Paalamenti nesinagiraba bulungi omukazi bamutyobodde nnyo ate akasente yakakolerera ne basalawo bamwavuwaze basazeewo bamwavuwaze kyekituufu wegamba kyakugezaako kumwavuwaza mukendeeza maanyi okumuza emabega n'adda wansi y'enkomekero ensi we yatandikira wegamba talina musango gwonna buli omu ali mu Paalamenti anyakulayo nyakuzi bonna babba bubbi bonna banyakula anyakuzi ate ye baalabe ne bamuyingirira ne basalamu bamwavuwaze nze ndaba talina musango z'emmotoka wazirabye emmotoka nazirabye naye bandi kimulekedde neyeevugamu teyeevuzeemu yadde olunaku olwo kyekyannumye mwana kyekyakulumye kati ku bano abapya abazze mu Paalamenti oba Paalamenti ey'12 ku mwami kuba ewedde badde ekubirizibwa mukyala Anita kweno tetunnaba kubanga tulonda ne waliwo ku bakyala bavuddeyo ne balaga interest still abakyala nga Lydia Wanyoto abakyala nga Pasisi Namuganza batulaga interest nti baagala okujja abakyala nga babiri ekityo ayagala okujja ku bwa deputy speaker waliwo n'abaami abalaze interest abaami nga oboth olowooza yalibadde mukyala yalibadde mwami yalibadde musajja ekizibu ky'omukazi ayagala bamutegerere tasalawo naye omusajja atuula n'akakana n'alaba kyagenda kukola n'asalawo mangu naye omukyala aba ayagala bamutegerere basindike busindisi ye nga ye tasalawo gamba omukyala tasalawo ayina kuba musajja yabakubiriza Paalamenti neyanziza sebo kale amanyi nze Mugalula Dennis kale tweyanza ge Mugalula ovaawo bakuzaalawo banzaala Bukiga n'olukunjiri kale tweyanza ge katweyongereyo wano mpolampola tukyali wano ekatwe mukatali mugamba mutya sooka obonge wano mweyagala kati njagala tube nga tukubamuko ku mboozi wano ebya sipiika mwabiwulidde emmotoka mwazirabye naye eyo emmotoka ne bagikuwa n'ogivugamu olunaku lumu kiyinza kubeera kitya mba ya mu Amerika ebeera y'amaanyi mba ndi w'amaanyi nnyo obanga ali mu ggulu mbali ali mu ggulu kwegamba bamukoze bubi nnyo naziwedde ziri 3 mu Uganda ensi nnyingi amu yayina naye ne muganda wa amu emmotoka ya bbeeyi biliyoni 3 okugigula bazina basatu kati ate ekyo gwa kiŋŋanyize mbadde mmanyi eri emu yokka ya sipiika mutabani wa Sudiiro yali agiina aba yali muyindi yali agiina nga yagiina mu Uganda kati owokubiri gwe mbadde mpulira Anita Mongo yabadde agiina okitegedde yabadde agiinamu mu Uganda amanyi Mutyaba Edward kakati Mutyaba Paalamenti ye'12 olowooza yalibadde efugibwa mwami oba mukyala tuzzeeko mu sipiika nga mukyala waliwo tuzaako omusajja lwaki abakyala bamaama baffe lwaki temubaagala kubeera mu bukulembeze kumala bbanga
abadde bamaama balaba abo bo baagala nnyo okwekusa nnyo ng'abo abantu baagala nnyo ate kati nga tolaba nga Anita Mongo ebintu byabadde nabyo era kati badde kigamba nti oba abadde azanga uwe aza mu musawo ye n'essente ze basanze uwe zibadde ng'agamba aletaza mu gundi kigeze nti abadde sente nga ateeka uwe sente ze basanze uwe zibadde nnyingi nnyo olaba nga gavumenti yaffe ebadde ezze nnyo wansi wekirisebo wegamba abakyala bo basika buli kamu nga bakezze eno bakusa lubuto lwabwe kakati parliament tugikwasaani musajja oba tugyongere mukyala eri abantu batiyati abantu nabo basobola okukola ng'abantu omukulembeze ajjenga wanaawulira ebirowoozo byammwe ajja awuliriza ebirowoozo biva mu bantu then asalewo nga y'omukulembeze kuba buli gwagenda okuba buli omu agenda kuba yekkusa yekka na yekka nga ffe tuli eno mu ghetto tubona wala ndowooza mulaba we tuli eno twetika bibogoya kufiirako bufiizi nga n'emirimu tebagabira abantu bafuna emirimu naye okuwa abantu emirimu tewali sente bazizaawo nga bumu ng'abantu bali eno bakaaba ate nga bwe bagamba nti twayisiza ebbago lya bumbi we buti bugende mu bantu ba wansi tetulabako yadde ekikumi awo oba olimbyemu awo batolimbye so parliament edde mu bantu edde mu bantu kale tweyanzege katweyongere wano mpolampola tatugamba otya oli bulungi gibali bagamba ki kakati wano otunda bogoya oba zino nsuubula netikula bwentyo kakati zino ki eyo bamuyita musa ono mwebakolamu bwakata executive ati wemba njagala ku kabisi kembidde kano nkola ntya nkajjawo ogulayo wano era mwe buli bungi kati bwenkagula kano nkatwala nekengera butereevu nenkakamula nofuna oba biragala by'amatooke oba essubi oba olirina n'okunya envamu bisiya amanya gafe ze Muwumba Emmanuel Muwumba Emmanuel ebyatuuse ku sipiika wabiwulidde nina biwudde bulungi olowooza bamukoze bubi oba kyabadde kimugwanira kyabadde kimugwanira adibuuze nnyo sente y'omusolo sikulimba baawo azidibuuza ati ne bbaawe bekusa okuli otya bbaawe mbukirabo simanyi kyamazaalibwa n'ogula Range Rover ya buwumbi eyo nayo yabaluma nze sina yadde akagaali kati oli amugulira Range Rover y'obuwumbi ekitegeeza byonna bye bamuggyeko bimugwanira asaana kusibwamu kalyoka akkirize kati abali b'enguzi abalala bo balina kukolerwa ki kosi babasibemu abalala bajja kuyigira kubo kati parliament eno ey'e12 abaakalayira batandise ekisanja kyabwe era obwa sipiika tubuwe mukyala oba ku luno tubukyusemu tubuwe mwami lwaki mwami njagala mwami ate nga opposition awo bintu bijja tereeramu Jowero Ssenyonyi waba asobola opposition nga muli batono mu parliament kituufu naye twalikyusizaamuko kubanga bafuuse ba yes man okitegeera buli oli kyagamba kyebateeka ku mmeeza olw'okuba bangi okitegeera yes man kyasalawo kyebagenderako kyobula tuli mu buzibu bwe buti fobola twasoma n'emirimu gyatubula tuli eno twekunyiza eno kale tweyanzege katweyongereyo wano mpolampola tukyali eno ekatwe mu katale tukyanyumyamuko n'abantu baffe mamika nkuyiteko katono mukwano neyanzege bamaama mwasuze muti muli bulungi mugyebale njagala tunyumyemu wano ku mboozi katono muli butereevu ku Sipaaka TV TV y'abakyala ogimanyi amanya gafe Natukunda Confidence abaami benjogeddeko nabo okusooka bagamba obwa sipiika tetubuddiza mukyala mbwe abakyala obwa sipiika bubalemye mudibuuze nnyo ssente y'omuwi w'omusolo naawe okkiriziganya nakyo obwa sipiika tetubuddiza mukyala oba tubuddiza omukyala tubuddiza omukyala ne bagamba abakyala mudibuuze ssente y'omuwi w'omusolo ne mukatagga nedda tubuddiza omukyala kubanga abakyala balina obugabe kakati mbakyala bonna boolaba abaliyo mu parliament olwaleero olowooza ani ali fiti okubeera sipiika tulabyeko abakyala nga ba Lydia Wanyoto oyo senior member abaddeyo ebbanga Sarah Babiri ekityo yayagala bwa deputy speaker abakyala nga Pasisi Namuganza naye yalagako interest olowooza ani mukyala kye yali badde agwana obwa sipiika
Mbadde ndowooza Saara. Saara. Saara Babirye kityo. Saara Babirye kubanga linnya lyange nange Saara Babirye. Kwegamba tajja buzzi ku bwa deputy, ajje ku bwa sipiika. Kale tweyanzeege. Honorable bagambye ojje ku bwa sipiika ebyowa deputy biveeko. Gira ddala ku bwa sipiika tube nga tweyongerayo mpolampola. Anko, Kibogo yanga kyamaanyi. Kyammeka kino kati? 6 naye ng'obipakinze ng'obitwala ebweru, ffe mu Uganda tukyagala tulye Kabogoya. Ssebo omuliira ddala kasamba nga mulina ssente. Naye akasente nga tetulinamu, toyinza tuwola. Nedda ssebo nange mbijjayo ku ssente. Oyinza otuwola ne tugira, tunaasasula nga tufunye. Temutera kusasula, mutera okulemerako. Bannayuganda, minisita wa finance yabagaba balina omuze omubi, beewola ssente tebazizzaayo. Okitegedde? Kati nange nsobola okuba nga nnoonya kapita ate n'omumala mbumasi. Amanya gaffe? Ali atwa Posiano. Ssebo. Kaakati Bogoya ono omusuubula ludda wali atwa? Kyazanga yennyini Masaka. Ekyazanga eri. Ssebo. Abasajja b'ekyazanga bagagga. Kati enkota eno erabika ya mitwa ogambye ya 6 kitundu. Naye nga bagula wano bagula 4 kitundu. Ssebo. Kati eno yo temugisokoola? Basokola amatooke gokka ssebo. Ebeera ejjudde? Ebya sipiika wabiwuliddeko? Nedda ssebo. Emmotoka tewazirabye nga bazitwala? Naalabye. Tonnalaba ku mmotoka? Rolls Royce ogimanyi? Togimanyi? Ssebo. Gendako wali enaggulu ku poliisi. Sirina budde bugendayo eyo. Mmotoka y'amaanyi ne bagikuwa n'ogivugamu olunaku olwo. Obulamu bubeera buweddeyo ne bwe baba eggulu oba olifunyeeko waaki? Tolimba. Asirimba. Kati olowooza oba sipiika twalibuddiza mukyala oba mwami ku mulundi guno? Mwami. Lwaki? Ante olaba abakyala bano ne mu Bayibuli byawandiikibwa nga abakyala tebeeteganya okukulembeza kujjako kati Museveni waffe yabaleeta n'abajjayo eri emanju n'abateeka mu maaso n'abasitula naye nga kapasite yaabwe yali akubeera eri manju ne bakulemberwa naye kati olw'embeera eriwo baabaleeta era y'ensonga lwaki obalaba nga bali mu mbeera bwetyo. Kale tweyanzeege katweyongereyo wano mpolampola. Omukulu agamba atya? Gyebali sokujje amannya gaffe tunula wali mu kamera tube nga tunyumyanyumyamu. Oscar. Omukulu ono olina ensonga yonna gy'oyagala okugamba eggwanga? Of course eri. Gamba mu Uganda twetaaga obumu oba attention ggwanga okusinziira ku mbeera eriwo. Embeera ki? Like emisolo girinnya, obwavu bweyongera buli ddakiika, so twetaaga okuba nga basobole otuula batereeze embeera. Emirimu tegikyaliyo? Emirimu mitono nnyo. Emirimu mitono nnyo. Gwe wano mu Katwe okolerawo biki? Nze ndi wa Bogoya, ndi musuubuzi. Osuubula Bogoya? Naye aba Bogoya mungaye bakola ssente nnyingi. Enkota yiri eri ya 6 kitundu. 6 kitundu naye mafuta ga bbeeyi ate ne mu kyalo babiseera babya bbeeyi nnyo. So kaakati ki ekiyina okuba nga kikolebwa okulaba nga embeera etereera oba mmwe abatuuze ba wano abakolera mu katale kano biki bwe mwali agadde okubeera nga bakola okulaba nti embeera etereera? Kendeeza ku nsonga y'amafuta eyo. Amafuta? Singa gakendeera buli kimu kisobola okukkamuko. Wegamba amafuta singa gakka ebbeeyi liita neebeeranga ya ssente mmeka? Aseddanga ku 4. Nga ku 14. Awo buli kimu kisobola okutambula obulungi? Kuba kati ge gavuddeko obuzibu bwonna. Kuba buli muntu yeekwasa amafuta buli kimu ne kirinnya. Kozi transport wa bbeeyi. Kati luli enkota ya Bogoya obadde ogisuubula ssente mmeka? Amabega enkota ya Bogoya ebadde esuubula kati ng'ennenenenemukko emiramu 3 awo bwetyo. Ng'eyo? Eba yeesatu? Kati wano oba osogitunda 4. Naye kati amafuta engeri galinnyeemu oba olina okwongeramu kasente. Kitegeeza n'ogitunda 7. That's why nti oba onyiga ono owowansi kati owowansi bw'omunyiga ennyo ate aba naye takola ki naye aba takifunamu. Kaakati ebya sipiika byo wabirabye ebyatuuseewo? Sipiika mbirabye. Mmotoka z'amaanyi? Z'amaanyi naye yabbye nnyo ate kira n'alabisa
ate anti bw'obobbye ate tolabisa nnyo kwegamba olina kuliira mu nkukutu lya naye ng'oliira mu nkukutu naye kati yabitadde nnyo mu mataala ate nga gavumenti eba teyeetaaga bintu biteeka nnyo mu mataala adde obbye naye tobiteeka nnyo ate mu mataala nnyo naye yagize n'ateeka awo buli omu alabe alaga ssente ng'ate abantu abasinga bali bubi wansi eno ku gulawundi ola ogula emmotoka ez'ebbeeyi ezo ate ku gulawundi embeera si nnungi abantu banoomamuko era balaba nga kyokoze si kito so kwegamba ekyamutuuseeko kyonna kyonna kimugwanidde alina okisasulira si bubakola bw'oba osazeewo okubba bba naye nga toli mu mataala tolumya balala ffe tuli bubi eno wansi ku gulawundi kwegamba bw'oba n'emmere efisse togiyiwa wali baasuze enjala ate awo obeera okoze kikyamu naye Katonda ayinza okukuggyako ebyo by'olina era baabimuggyeko kati naye kyalimu ali mu kusafalinga kati parliament tugiwe mukyalo oba mwami eno ey'e12 kuba eri ebadde ya mukyalo eno tugikwase mwami nga sipiika ensonga tiyandibadde kwani ajja ensonga eri kwoyaze kikyagenda okukola anasobola olwanyisa enguzi okitegeera kati zimu ku nsonga z'abalina otunuulira anasobola okukola abantu bebeetaaga kitegeera kati so bwekitabo kiba kiri kale tweyanzege mwami Oscar ndowooza leero tubasiibulire wano tetugenda kubeera nga tweyongerayo olw'ensonga y'obudde tujja kuddamu okukwatagana olunaku olw'enkya naye nga tubadde wano ekatwe mu katale nga tunyumyamukko n'abantu baffe ku nsonga ezitali zimu ez'enjawulo tulabye abasuubuzi tulabye abatunda enseenene wali bano batunda bogoya bali batunda sukaali ndiizi bali ba kivuuvu waliwo abaabummusa bonna tubadde nabo olunaku olwaleero nze Ahmed Wahab ngenda kuza mu studio ewali Meuka Irene abenga akwongerayo ne program eya Spark ku makya tova ku Spark TV siba bulungi weeraba